Bw'otuuka ku kyalo Kikutuzi mu tawuni kanso y'e Kayawe mu Mpigi, ekikwaniriza bye bintu eby'enjawulo ebyoleka ekkola lya Africa Uganda. Wano we wasangibwa n'akabonero ka Equator ekuluumulula abalambuzi okuva e Bule n'Ebweya okwerolera. Ebimu ku bibumbe, ebibajje, engoye, ebyokulya n'ebirala mu babitunda mwe muli Aloysius Majimbi ow'emyaka 32. Ono omulimu guno yagutandika emyaka 16 egiyise bazadde be bava mu bulamu bw'ensi eno nga talina ssuubi lisigala na mu ssomero. Taata we yafa okusoma kugaanye. Waliwo omwami yali mukwano gwa taata n'ajja ewaka nanga mwana gwe tolina kyogenda kukola. Yakuyigiriza ebintu bino n'embyegomba namala ino emyaka gyalinga egi. Mpolampola yagenda akuguka mulimu guno era lwali olwo ne yeetengerera n'atandika okukola ebibye. Nempakasa nayigiranga kulunga kale ebibye nezeewo nempakasa ng'ennimbi nengula ebyuma bya mitwalo 10. Okusookera ddala ebibajje bino biva mu muti, kale nga tonnalowooza ku kintu kirala kyonna omuti awo okugujja kye kirina okusooka mu bwongo bwo. Osobola n'okugenda ku kyalo nga tuli mu kyalo n'osaba omukadde omutwalo abanga talina mutima mubi n'agukuwa omuti gumu gusobola okuva mu mitwalo nga 10. Ebirala mwe muli ebisala emiti gino okuli kyayita akakombe, oluwawu n'ebirala. Wadde abajja ebintu eby'enjawulo, Fessira tuliyitaddeko mazike, ng'onoobajja ezzike lino osooka kumanya bunene ki olwo n'ofuna ekipimo ky'otambulirako. Luno olubuto kati ntandise ku maaso gaaganoloza kuno okulaakuvayo. Ezzike ettonotono okwata omusumeeni n'osala omuti olwo n'okozesa ekibatu kyo. Wemba njagala sayizi eno kola ekibatu kyange wenti okiraba nenkikubako ku muti wenti tolaba nti senkana. Oluvannyuma akakumbi kavaayo okutandika okuwunda ezzike lino. Omala okusala n'otandika okutema n'obukumbi. Bw'omaliriza okukola omuti ne gudda mu kifaananyi ky'ezzike ekiddako kuba kuwawula muti guno bulungi oluvannyuma n'ossaako obwoya ng'okozesa akuuma. Obwoya bw'ezzike kano nentandika wenti. Kati etumaliriza nga tuddira akambe kali nga tuteekamu amaaso olwo nga tuwawula amaaso gaffe nga gawedde bulungi. Majimbi atugambye nti mu ddakiika 5 zokka ezzike aba alimaliriza. Era nennimako nemba saawa zange ezi 4 olumala okulimako saawa nga 4 nga nywa kacaayi nga ntandika saawa nga 10 obuntu nga 5 mfinisinga ennungi nga nze zikakkanye mba mbumazi nga kino ekinene dakiika zibanga 25 zokka ng'okikoze. Langi y'amazike emanyiddwa nti nzirugavu, kale okulijjayo obulungi ne wano mu kusiiga kyagoberera. Ddayi gwe bateeka ku ddagala ly'engatto ka 5 kasiiga obuntu nga 15 kati ng'ogira ng'osiiga ng'otwalira yakuwadde oda. Ng'atunda alamula bbeeyi ya njawulo okusinziira ku bunene bw'ezzike erisinga obutono lya 2,000 so nga mwana wattu alina n'eriweza akakadde n'okusoba. Piisi obunene gye kuno okuba obunene n'ebbeeyi nakolako eyo piisi ey'obukadde obubiri eri entende gye mulaba ku kisaawe nga $2,000. Majimbi yakoma mu siniya ya 2 agamba nti omulimu guno gumutuuzizza mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ng'akulembeza empisa. Oli yansanga mbajja olw'ensonga nalina empisa n'angamba waliwo omukyala amuyita Dr. Nabulime tugenda omukolereko. Kati omukyala oyo nanjagala nnyo kuba nalina empisa naye neyongera okuguka ennyo ng'alina kyandabyemu. Ono musajja mufumbo era taata yazimba amaka mwakuumira abantu be wamu n'okuweerereza ezzadde lye ng'ensimbi zonna ziva mu kubajja bisolo n'ebiyiiye ebirala. Ate era ntandika pulojekiti yange ey'okutunda amataka gye bayita Majimbi kinofate consultants. Kati ngenda n'ensuubula ettaka lya $10 nga 10 n'ensalaasala mu obuntu nate n'enzaazaamu n'ensuubula eddala wentyo. Wadde alina akatale k'ebintu by'afulumya nga n'ebisinga bitundira mu kifo ky'ebyobulambuzi ekya Equity Kayabwe, alina okusoomoozebwa nti afulumya kitono ate nga beetaaga byakola bangi. Agamba yeetaagayo ebyuma eby'amaanyi okumuyambako. Waliwo ebyuma ebyo nga wula ebiva China ebiwawula ebiki kati kyakozesa mukono nga buli kadde abaana bakeera kuteekayo kyekyokka ebyuma bya bbeeyi biva bweru mpozi n'emmotoka esobola okubitambuza nga olaba akamotoka kana akaliko katufule emabega. Okwagala okugaziya amagezi g'ebiyiiye ng'ayita mu kubajja atandisewo ekifo ekitandise okubangula abaana mu kitundu n'abantu abakulu abaagala okufuna amagezi ag'omu mutwe kye yatuuma St. Aloysius Art School. Bajjukira buli obwana buto nga obulabye oluva ku ssomero nga buwawula mwe buva akafiizi bulina akabokisi kaabwo kati ne ŋŋamba we nti kanfuneyo abalala benjigiriza obanga 2 oba 3 obanga 4
Etufuna akamutuka kaffe nga tusobola okukateekako ne tugenda nga tusaplayinga wonna mu budde. Majimbi ekirooto ky'ekukola ssomero ddene eriyigiriza abantu ebya ati byokka MPG. Nga liyigiriza abaana bangi n'abatiica nga batendeke nnyo bali qualified ebya tekiniko nga yoyaki y'ebyo. Abantu bangi bavayo okwoleka ensi nti basobola wabula oluusi balemererwa olw'okubulwa abakwasizzaako sinakindi okubulwa ebikola kyokka bulijjo okutandika n'ekyo ky'olina kye kisinga mpola mpola n'ogenda ng'ogaziwa. Kiyiyamu enkofiira yange osobola okwambala enkofiira wo. Kasaane katakuuta.